Pakwachi Bobby olabira bino omukulembeze w'eggwanga amaze otuuka mu kabuga ke Pakwachi anti ali ku lugendo lwe olumwolekeza mu kibuga Arua gy'agenda okubeera enkya naye asanze ekibuga kye Pakwachi kyasaliddwako dda ng'abantu bamulindiridde omulabako nga bo abaana b'e Pakwachi gwe mukwano guno gw'olaba kwe kwaniriza kuno kw'olaba bye birungi bino by'olaba l'essanyu ppitirivu abaana b'e Pakwachi lye balina eri pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono bamuwadde akasaale ne bamugamba agenda abayambeko atugge mwami Museveni avemu entebe era ke kasala kola president kakute kakulwana lutalo aluwangule ngate ajja mwami Museveni Yoweri Kaguta mu ntebe kale katulabe ekiri e Pakwachi enyanyiza gye bandirizaamu president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bobby. Power. People power. Power. People power. No problem. Yes. Haya wajameni. Yes. Mko sawa? Paka Arua. Tutaongea kesho, lakini nawapenda sana. Asante sana.
Bobby, 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 Bobby. Super power! Super power! Power power! Super power! Big up! Big up! Big up! Super power! Up to Arua! We are going to walk up to Arua! Yeah! Bobby! Yes, Atlaba Kudobozi Uganda sharing the video. Sharing the video. Sharing the video. Bobi Wine in the Darua. Sharing the video. Bobi Wine in the Darua. Nchimanyi Atlaba live Kudobozi Uganda.
ya Uganda. Atulaba oli live ku ddoboozi lya Uganda. Bobi Wine ayingidde Arua. Bobi Wine ayingidde Arua. Sharing a video, sharing. Man, you go in front. You pass there and go in front. I want to capture in front of the president. Hurry. Just bypass. Go. I can. Bobby. 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 Pass. Bobby. Pass. Bobby. 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 Atulaba ku ddoboozi lya Uganda. Right now. Tuli mu Arua. Bobby. 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 Hurry. Hurry, you add on those people. Sharing a video. Bobi Wine ali mu Arua. Genda speed, boss. Musa. Hurry. Hurry. Yes, Bobi Wine ali mu Arua. Ekintu kiri massive. Tugezaako at least okwagala okweto. Vuga nnyo boss. Vuga nnyo. Osange motoka ya president. Nze ndi state. Gatako. Ogenda muyitako obeere maaso ge. Hurry. Maso? Yes. Hurry. Then they are slowly. Omulabi w'eddoboozi lya Uganda ndowooza olaba nti gye tuva ne maaso abantu bali okukwatirira ekintu kyatuka. Slowly. Yes. Tuli Pakwach. N'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atuuse mu kabuga k'e Pakwach ng'ayolekera Arua gy'agenda okubeera olunaku olw'enkya era ali ku lugendo lwe. Wano bw'atuuse Pakwach bamuwadde akasaale ne bamugamba agende abakubira omuzeeyi oyo ave mu ntebe y'eggwanga.
Kyagulanyi agituulemu n'akasaale n'akwata n'akwanika mu bbanga n'akalaga ensi nti mukalaba kaka n'akasaale bakampadde kakuba Mwami Museveni ataave mu ntebe. Abaana b'e Pakwach yeti yennyaliriza gye baaniriza mu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kibadde so massive, kiri so massive, bamulaze omukwano ogw'enjawulo, bamulaze okwagala okutabangawo. Tweyanze abaana b'e Pakwach no bali kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era bano batuuse wano waliwo ekifo kyabwe kye bamusabye abaggulirewo naye tabadde mubi n'akigulawo era ne bakigulamu erinnya Bobi Wine. Kati awo bagenda kukunyula nsimbi nannyini waakyo kubanga ekifo kiteereddwawo ale Kyagulanyi n'akigulawo mu butongole kitandika okukola emirimu nannyini kifo akasente agenda kunoga anti kati ekifo kya Kyagulanyi ate abaana b'e Pakwach baagala nnyo Kyagulanyi n'olwekyo ensimbi egenda kutandika kutokomoka. Omukulembeze ekintu akikoze bulungi, omukulembeze aguddewo ekifo ekipya mu kitundu kino era abaana b'e Pakwach bagenda kuba bulungi, bagenda kulya mane, bagenda kweyagala anti Kyagulanyi abaguliddewo ekifo ekirungi bagenda okuteeka akasimbi kaabwe ng'ate buli kimu kitambula bulungi. Wamma Kyagulanyi mwebale kumulaga kyanjawulo. Northern Uganda bulijjo babagamba nti ffe waffe Kyagulanyi alinayo obutuuze ng'abantu abamu bawakana agamba Kyagulanyi Northern Uganda tebamumanyi, tebamwagala, tebamutegeera era tebamukkiririza. Kati nno kyesaawa okubalaga n'okwongera okubakakasa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eno mu Arua ate mu Northern Uganda omukwano mungi, abantu bamwagala nnyo, abantu bamwettanira nnyo era ndowooza olaba ekifo akiguddewo mu butongole katakata. Awo bagenda okumalira ensonga za people power ekimu kigenda kuggweerawo. Kati nno awo omukulembeze abantu ba Pakwach n'abafuwayo akagambo n'abagamba Arua. Tutaongea kesho, lakini nawapenda sana. Asante sana. Awo n'agamba tugivuge. Abagambe akagambo k'olusirikale nabo ne baluwulira bulungi nti omukulembeze ayogedde olusirikale kati sawa ya kutambula. Anagamba mutanda ajja kuba commander in chief of armed forces nga n'olusirikale asobola okulwogera. Ate tewali yatugamba mbuli n'abasirikale ba Uganda balina kwogera Luswayiri. Tewali yakitugambe ekyo just kajanja kawano. Mulina olulimi olunnansi, mwetaka ku lulimi olutali lunnansi olugwira mbu lwe lulimi lw'amagye. Ani yakugamba? Bijja kutereera one day abasirikale bafaanana kwogera olulimi ddala olw'ensi bwe tulina. Boogere mu nnimi zaabwe oba bukeesa Oluzungu. Lwaki bakozesa Oluswayiri ebitategeerekeka mbu apigo olulimi lw'ababbi fungua mulango. Kale president n'akakolamu ng'ali Pakwach okubalaga nti wamma tuze abaana b'e Pakwach olwaleero tugenda mu Arua mukimanye nti Arua gikigenda okugwera abagambye nti kati tuyitamu buyisi wano naye tugenda mu Arua n'olwekyo mutusabire tutuukeyo bulungi mu Arua era ebigambo tubibagambe nammwe b'e Pakwach enkyukakyuka tukibagamba nti ejja era twagala nti betwaga buwanguzi bwaffe Mwami Museveni awummule mu mirembe era bumulanga ekintu kizze nti nawe Kampala batandise nammwe b'e Pakwach ekintu mukikwatemu aya emirimu gitandike tusobole okulaba nti ate tweddiza obukulembeze mu ggwanga Uganda tusobole okulaba nti ate eggwanga lyaffe lidda ku mutindo nti ate eggwanga lyaffe Uganda wamma libaale nga lyeyagaza ate nga tufuna essanyu ffenna wamu nga tufuna omukwano ffenna wamu Bannayuganda nga twagalaŋŋana kubanga tuli bantu omu tuli banda emu bonna Bannayuganda eno nsi yaffe n'olwekyo tulina okwagalana era tulina okukola bye tukola nga tubikola n'omutima gumu ng'ogubasa Uganda. Kyageza okupromotinga as per now era kyageza okuteeka mu mitima gy'abannansi era n'okwongera okubalaga nti bisoboka okujjako Mwami Museveni mirembe nga twekalakaasiza kubanga tukigezeza ku tutamula tewali gwakubye. Baali bagamba mbu Mwami Museveni wakabi nnyo Danger Musaayi era takwatibwako tagambwako anagezaako okumugambako anagezaako okukola kyonna kyakoze mbu gujja kuba musango muloope naye ataleka Kyagulanyi ebigambo abikoze. Mwami Museveni takyalina kyatugamba talina kyagamba nsi. Bwatyo President bamukwasizza engo ne bamukwasa n'akatebe
anti mubigende bikuma ogenda otambule ng'omukulembeze amagwe ekigambo nekitambula bulungi. Tweyanza nnyo abaana ba Pakwach no bali kwaniriza president mukwano ogw'enjawulo mu mukwano mungi bweguti. Asante sana mwana abaana be Arua ba Pakwach mwana okwaniriza president mbitibwa ebyenjawulo mbitibwa ebyamaanyi bwebiti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mumulaze okwagala mumulaze omukwano mumulaze ebitibwa ebingi nga president w'eggwanga Uganda. Kino nno kya muwendo, kino nno kya kabi, kino kya bbade okuba nti president ate ayaniriziddwa mbitibwa ebingi bwebiti ayaniriziddwa mukwano omungi bweguti bannansi abaana be Pakwach n'okumulaga omukwano gye president waabwe gwe balonda. Ani agambayo? Tewali agambayo. Kyekyo abaana ngeri gye baanirizaamu president mu kitundu kino ky'e Pakwach. Yes, Atlaba Kudobozi la Uganda sharing the video. Sharing the video. Bobi Wine ayingidde Arua. Sharing the video. Bobi Wine ayingidde Arua. Nchimanyi President watyo bwayaniriziddwa mu Pakwach n'omukwano ogw'enjawulo. Atlaba live Kudobozi ya Uganda. Atlaba oli live Kudobozi ya Uganda. Atlaba oli live Kudobozi ya Uganda. Bobi Wine ayingidde Arua. Bobi Wine ayingidde Arua. Sharing a video, sharing. Man, you go in front. You pass there and go in front. I want to capture in front of the president. Hadi, just bypass. I can't. Pass. Pass.
Ava ku ddoboozi lya Uganda. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwatyo bwayaniriziddwa mu kitundu kino eky'Pakwach era abaana omukwano bagumulaze banaye mwebale kwaniriza president ya mbitiibwa ebyenjawulo mwebale kwaniriza president mu mukwano ogw'ettabu bwe gutyo wamma tusiminde ddala president mumulaze okwagala mumulaze omukwano muyitirivu bwetyo embeera bwe badde mbifaananyi ate nga president atuuka mu kitundu eky'Pakwach ndooza abo abantu omukwano mungi okwagala kungi bonna basanyufu era nga president ali waggulu abantu be bamulaze omukwano bamulaze okwagala okwenjawulo n'abasiima tibanange mwebale kutwaniriza mwebale baana be Pakwach kutwaniriza mu kitundu kino eky'Pakwach amma bamulaze okwagala okwenjawulo okwagala okwakatawaana abaana be Pakwach bo batyo nga baaniriza omukulembeze waabwe bo gwe balonda ataliko bwebonnanyi era gwe batawakanyangako bo bagamba nti yoyo gwe bawa akalulu kaabwe mwami Yoweri Kaguta Museveni generali bo anga abe Pakwach tebamulondangako tebamuwanga kalulu kaabwe n'olwekyo byaliko bibye mwami Museveni alabika afuga bibye so tafuga bya bannayuganda nti bo tebamanyi nti baali bamulonzeeko n'olwekyo bo bategeera Kyagulanyi Ssentamu era kyovula bamwaniriza mu bitiibwa ebyenjawulo ebikyasuse ate n'okumwerekereza olugendo olulungi gy'alaga mu bitundu bye Arua gy'agenda okubeera olunaku olw'enkya ate eyo kigenda kuyitirira kigenda kubula omukombi nti abaana ba Arua bo ekiri eyo naye ate bamwesunga bitole kati baabe Pakwach ogwabwe bagufunye era nga bamwaniriza mbitiibwa nga bw'obirabye era nga bw'obiraba okwongera okulaga ensi nti ate ono ye wanjawulo ye Kyagulanyi oyo Ssentamu Robert Bobi Wine president w'eggwanga lino Uganda bwe batyo abaana be Pakwach nga bamulaga omukwano ogw'enjawulo buli omu ng'ali ku misinda dduka si baana si bakyala si baami saani bonna nga baaniriza president waabwe Kyagulanyi mu kitundu kino ndowooza omukwano mugulaba okuva eri abaana abo abe Pakwach president Kyagulanyi nga atuuse mu kitundu kyabwe libadde essanyu ogubadde mukwano gwa njawulo Pakwach Kyagulanyi Ssentamu ng'ate ekitundu akituuseemu era bamwaniriza mbitiibwa nga bw'obiraba ebitiibwa ebikyasinzeeyo mu nsi yonna nga president w'eggwanga era naye ali happy so happy okuba nti ayaniriziddwa mu kitundu kino eky'Pakwach naye nga omukolo gwa nkya njukira lunaku olwaleero abadde Hoima gy'avudde gye yabadde yazze yajja ku Mande eno olwaleero gy'afuutuse Hoima eyo ate n'ayolekera okugenda mu mambuka ga ggwanga lino Uganda era wano nga bw'omulaba ng'agenda omwalua naye ng'asookedde wano Pakwach abaana ne bamwaniriza mu bitiibwa ebikyasinzeeyo era n'okwongera okulumya abo abadde bagamba Kyagulanyi musimanya obuwagizi buli Kampala mu bitundu bye byabwe tebuliiyo kati bongera okukakasa abantu abo nti bulijjo mwogera byammwe mwogera te naye abo abaana eddaluula obaana omukwano abaana okwagala bino bye biruma abantu amu ne bagamba ne Kyagulanyi bano abantu abawaaki okumulaga omukwano bwe guti awo kukuba kwagala ate kuba kwekkiririzaamu nakugamba nti ffe twagala nkyukakyuka mu ggwanga Uganda nga bannayuganda buli omu alina kyakkiririzaamu ate nga kimuli ku mutima gwe kale president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwatyo ekintu bwakikubye adduse namukko ssebo awoominze namukko awo katono osaaga gwe ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ebigambo byatandise buli omu naba musanyufu buli omu aba happy ng'alabye ku mukulembeze we ng'alabye ku Bobi Wine we ogwo mukwano ogw'enjawulo kwe kukkiriza okw'enjawulo buli omu kwalina mu mutima gwe buli Kyagulanyi lwalabikako liba ssanyu buli kimu kiba kipya
kale abaana b'Epakwachi kimwe bali kwaniriza President Kyagulanyi ndoza nange ngukoze mbibalaze abatabaddeyo baganda bange namwe nafuba okutambula n'okumanya n'okutegera President watuusera wali era kyekigenda mu maaso era kyekiddako anca Arua tujja ne kati ali Pakwachi ali ku lugendo kubanga lumutuusa mu Arua lunaku olw'enkya ate buli kimu kitambule bulungi nze mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale kutugoberera abasubscribinga mwebale abatannaba musubscribinge osobola n'okuba memba w'omukutu gwaffe guno Tovas ng'ojoininga membership oba olaba akapeesa akaliko ekigambo join wansi wa video eno sooka koonako n'ojoininga membership ayi mukama n'atusobozesa ntutambula ffenna wamu kijja kuggwa mu Uganda empya mbaagala nnyo mukama bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba banywanyi